one thing. Cindy yesimbyewo NRM, Kingisa yesimbyewo opposition. Abe NRM batambude ne bagenda ku kitebe kye NRM ne babagamba baba we sente. But baba we sente bagende mu up country. Bakunge bawandika abantu be baagala bajje balonde. Otherwise nga bagamba singo wanu Kingisa wanalya one time Bob Wine asoro gamba Kingisa yita abayimbi be karakasa Kingisa n'akikola ki n'akiyita kati nga omanyi government z'aba dictator they don't take chances kati ekiriwo kiri nti minister among mucha bagenda mu north bagenda mu east bagenda mu west bajjeyo abantu b'abasirikale b'abapolisi baki babawe kadi za huma bajje balonde ng'ekigendererwa baagala kuba Kingisa kubanga Bob Wine awagira Kingisa ya mwendo singa kitegereka bulungi kati kino kikutegeeza kigwa omuntu aliye yayagala enkyukakyuka government ya Museveni tekyatekinga chances buli wamu weraba chance wonna okuyingirawo kankuwa example Museveni n'oba NRM nga tokkanya na bintu bye biringa kidomola oba bidoli akwata kati big eye NRM lero yandisula munda lwakuwagira opposition big eye era bamukutte tetegereka bulungi sebo esebo kale kakati fe tuyigamu chifa abawagira Kingisa nga tuli ba opposition muyige mu kimunze kye nagambye era nakigaye geno sale nkiddamu ne kakati bwe babba akaluka Kingisa tugenda kukola wuma tu ali mu kugamba mwe Bob Wine yajivuddeko kwanga oyo yisima yalwala sukali n'omunyu yisima wachogera oyo ye munange nange nemunya namugamba busajja goli wa kisirani kati oyo wayogera kale kubanga yoyo oyo obusiru bwe bumukulembera Bob Wine adidde omwana we ng'omwana we basobola n'omuwa obutwa ku SMAC n'amuleka mu Uganda ng'alina obusobozi bwonna obutwala mu America n'amuleka awo kubanga abaana b'Abaganda Bob Wine abasinga basomera mu America naye ye ababe n'abakola ki n'abaleka wano nenda na Frank Shumba inanga akanudda amaaso kunagalinga ngalinga asiba ku mulondo hajyawo Bob Wine abali musitwago bawasa batya Museveni bamuchowasa ye Museveni yazaala nga ali musitwago yeruweru choga ye takuba mmesaawo yakuba emmesi twaze n'okulaba abawala abafumbirwa kati minisita yavudde n'agamba bambuziza kati omusajja naga nedda tufunye information nti omusajja oyo alina mental illness ku minister mu bantu omulalu yazze n'afukamira teyasimbye kankwa akagatize bishop n'afuna akagati n'akateekayo n'alinda omusayi wa Yesu n'amugamba amanyi gakatula n'omukisa gagende naawe tambula mirembe era abakumi be babadde bweru n'abantu ababadde bweru olwi lwavuze ennyondo za minisita n'akaaba abantu ne badduka ababaddeho bweru yabuzeko okola akamwaka akalukwago yakakoze nosingawo lyoluyisi lwa Kiganda kwa abasajja abeeramu amuli ati engalo zaabwe zonna ziba zijjudde amabavu babali yamukubye oluyi oba yakubye ku ttama oba yakubyewo ekyewuunyisa yamukubye oluyi nga tamugambye nti nkuba oba wakwanye mukyala wa oba ki ate omusajja n'atadduka n'addeera wali n'atuula amaanyi g'akagaati gagakyali bamukubye empi Musa echweru bamukubye empi nze nkusasiddeko nnyo student wange nga walabye njagala okulabula abe NRM generation eno tutudde ku time bomb bwe mulabanga babavuma tebagenda kukoma kubavuma I'm just warning you by the way abaana be mubonyabonya nga you don't care Banayuganda tutudde ku time bomb abaana ba generation eno tumbayita bali basemwogerere abaliwo bagenda kutandika bakola ebintu nze mbalabulanga mmwe temugamba nti saabagamba babagamba kuba gano tamba n'abaana balina okukola nabo bali mu byabwe bikoze bitya ne tugamba no struggle tukyagisobola nnyo lwaki government engidde ebintu by'abayimbi ng'okyatwa updates tubulire why things the way they are happening. Okay.
Msibe sira bwano. Are we on or what? Yes, we are on. We are on. Simani lwaki wantu tujja. No, you are available, brother. Okay. Kali. Genda maso tule lwaki government engide mbine ebintu. Kale banange. Have you seen it? Okay. It is on. I'm seeing people available and things of that kind. Kale banange abatulaba lero sese paka sebo mukama wange eri mukama wa mabosi sotya no problem. Okay. Okay, now you can check everything is okay. We shall be there shortly. Bananga abalabi baffe mbaniriza Kaye Wisdom official YouTube channel. Genda yo mu YouTube channel teka mu Kaye Wisdom official, subscribe onyigena akade, genda flashlight UG subscribe onyigena akade. Lwaki nkugamba bwe nti tulabulabi zino show ne nonyako je tuli okusubscribing tambuza link eno bagaye nti Kaye Wisdom is in the house okulaba nga tatana program obanga twogera kubigudde okubyakagwawo eno solo okulekawo sebo tate bange dene ate ofunziza wodojja sebo odokolotya wado nze nzija kakati nsanyuso balaba amanya gange nze Kaye Wisdom mutabano omulala yakulira ku mazi ayakulira ku mato omutali mazi neseriraka bulijjo mbagamba twava erengo esinga entingira Buganda tiriwa n'abasabasajja Kabaka ne twatukana engero twazikyusa mbi bagamba nga nti woligwa wendigwa tumala kugwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasembayo temwerabira emisinde gya Ssaabasajja Kabaka temugyerabira ssaawa yonna genda ogula omujoozi gwagumu kitundu 2 gula omujoozi gwa Airtel then odduka engeri yemu yetusobola okulwanyisa sirimu wano mu ggwanga. Dr. Mwegendereze gundiye evuddeyo nagayiteekako ekintu ekigumu engato ziri wali engumu naye kyakuleme simanyi lwaki. Era woba otambula Dr. Mwegendereze kubanga olina waya ssebo mukama wange nagambye teekako engumu naye waganye begenda maaso bakuulira byotwogera wano. So kakati mwebale nnyo wano mbalaba muyingiddewo Kabaka wa Bobby Shamira mwena mbalaba wano muyingiddewo Elizabeth no problem mwena mbalaba muyingiddewo nga sinatandika njagala obbagamba mwena abali abatulaba waliwo ekintu ekyaguddewo ekinewunyisa nga sina nakugamba kulangana balanzi baffe kino njagala kulabulabulabuzi Banayuganda tutwagala kutuswaza. Omuyambi waliwo omwami omu omukyalo omu nga omanyi baspiika batambula n'abantu bangi waliwo she abaddewo ya mukwano gwange Moze ng'agitegese abadde mu Shiba ne Kamiliyoni Canada. Omuyambi wa deputy speaker wa Uganda bayita omwami Tayebwa omuyambi wo agamba okuba omuyambi wo mbunagula tebo ya $7 yaguze tebo ya $7 she yabadde egenda kubaawo nga leero nakuba essimu nagamba ate tujja kusobola kujja abanupu balabika bagenda kuba bangi ng'amaze osasula ne bamuga kati oyagala tukolere eki anti muze refund bw'osasula sho sente tezibeeraawo. Basobodde okumunnyonnyola ono omukubi wa omuyambi wa Tayebwa nti ssebo mukama waffe otugambye sho yabaddeyo ku Saturday naye sente tujja zikuwa ku Monday kuba teziriiwo. Twagenza otuuka ku Monday ng'omusajja akubidde abantu amasimu mbu poliisi akangakanga bali mu Canada right now otwogerera. Njagala okugamba gwe omuyambi wa Tayebwa ssebo ebintu bye mukola Uganda ebitali organized bwe musobola okubira poliisi ne mugikozesa ensobi tigenda okwata Wisdom genda okwata ono ebyo tebiriiyo Canada. Ojja kweswaza bweswaza bw'oba osasudde show kizibu okuddiza refund bayirayo mu mateeka kubanga show yabaddeyo ne kati oli mukubira buli omu weeswaza n'okweswaza n'ogenda n'owaaba ku poliisi y'e Canada bambulidde information ne bampa n'akapapula simanyi kogamba nti Moze alina okureportinga ku poliisi bweti ogenda kweswaza mwaba based gwogamba nti nno oli muyambi wa Tayebwa deputy speaker wa Uganda oguze tebo tuze mu show ate oyagala bakuddize sente whose problem is it otegedde so gema kweswaza bonowo oyagala sente bajja zikuwe banabaagala bwe baba tebaagala tebajja kukola ki zikuwa. Dr. Kitegedde bali mu Canada omanyi kakati wagenda kuba NRM okungana lwa NRM e Canada kyemmanyi bali mu kusomba abantu buli alina visa wana alina okugenda oddubaamu okuweza abantu
Kaye atuuse agambe tugenda kujja mu show tuleka million ne shiba mbwata abannopu balabika bangi si gwe dictating abantu abajja mu show so bambi weddeko bangambye nkugambeko weddeko toswaza office ya deputy speaker ekyokubiri tumanyi mufuna emirimu nga bajjajja mwe bagibawadde not on melt netoleta kyalo ebyo byalo byembeera naye byemujja eri mu nkoola tosobola kugamba muntu mutuuze wa Canada nti ngenda kusiba kujyawo ng'ompadde ssente zange ze wasasudde mu show n'ettebbe yabaddewo ng'ekulinze kitegereka bulungi so tambuza link eno ogamba abantu nti Kaye Wisdom atuuse ne Dr. atuuse okulungamya ensonga eziriwo Dr. kati nze mazeeyo kikyoyagala oba tutandikiddewa tutandikidde ku gavumenti oluvannyuma kwa gavumenti eyingiza ebintu bya wuma. What does it mean musanji zino ng'abantu bagala kweddaabulula mu nnaku gye babaddemu bakole ebintu nga bali independent? What does it mean at this particular moment? Njagala kugamba abatulaba mwenna ku Flashlight UG abatulaba ku YouTube channel ya Kaye Wisdom Official. Wuma kyeki? Wuma kyekibiina ekitwala abayimbi mu Uganda abasacula paka miliyoni baani. Ekibuuzo kyandibadde nti lwaki gavumenti yeeyingiza mu bintu by'abayimbi e Uganda? Munnayuganda njaga kugamba ekibaddewo leero abayimbi ba Uganda babadde balina okulonda ku National Theatre. Minisita n'awandiika eggulo n'agamba okulonda tekuliiyo. N'ekibuuzo kiri nti lwaki gavumenti ya Uganda yeeyingiza mu kulonda kw'abayimbi e Uganda? One thing, Sindi yeesimbyewo wa NRM, Kingisa yeesimbyewo opposition. NRM batambudde ne bagenda ku kitebe kye NRM ne babagamba babawe ssente bagende mu up country bakunge bawandiike abantu be baagala bajje balonde. Otherwise nga bagamba singa owa Nuupu Kingisa alya nga bagamba mbu Kingisa wanaalya. One time Bobi Wine asobola okugamba Kingisa yita abayimbi beekalakasa Kingisa n'akikola ki n'akiyita. Kati nga omanyi gavumenti z'abadictator they don't take chances. Kati ekiriwo kiri nti Minister Among mukyala waake no YPC agamba kubanga abayimbi bagwa ministry ya gender agamba nti bamweyo obudde afune ssente aleeta abayimbi abali mu up country bokiwulira nno munnange okirabanga ekirungi era okirabira nti kirungi naye NRM nga bwe mugimanyi egenda kuddira esomba abakalamojje baleete egambe bayimbi. Otegedde Dokita? Egende mambuka ejjeyo abantu egambe babona abayimbi kubanga bakitegedde balina olukalala abayimbi ba Uganda bali mu bisatu mu 3000 something. Kye bagenda okukola bagenda mu north bagende mu east bagende mu west bajjeyo abantu b'abasirikale b'abapoliisi obaki babawe kaadi za Wuma bajje balonde ng'ekigendererwa baagala kuba Kingisa kubanga Bobi Wine awagira Kingisa ya mwendo osinga. Kitegereka bulungi. Kati kino kikutegeeza kigwa omuntu aliye yayagala enkyukakyuka. Gavumenti ya Museveni tekyatekinga chances. Buli wamu weeraba chance wonna okuyingirawo. Kankuwa example wabaddewo okulonda kw'abakyala n'abavubuka. Dokita akutegeddeko mu Uganda. NRM nekola byonna. NRM yakuyimiriza waayi. Bategedde nti Nuupu egenda kulya ebifo ebyo tebadde ku ground ne bakuyimiriza nga bagamba Electoral Commission teyina ssente balimba. Kati kye baagala nti bagenda okutuuka okulonda nga beetegese bagenze ku byalo era between kye bakayimiriza NRM bali ku ground mu byalo okulaba nga bagaba ssente nti NRM be bayita mu bukiiko obwo. Kisegereka bulungi. So kitegeeza ki lwaki mbigamba ebintu bino? Mbigamba woba mulwanyi ng'oyagala enkyukakyuka mu Uganda manya enkyukakyuka tegenda kujja on the silver plate. Ono musajja yeetegese ne mbukadde bwe okukyankalanya buli wantu wonna ewali power ewali n'obuyinza. Kati n'abayimbi ayingidde mu bayimbi waayi tibaajereganga Bobi Wine nti hooligan naye bakitegedde tebaagala kurisikinga kuleeta muntu akulembera abayimbi nga tebaminaako se kyobola abaagala bano basindi be bakola ki be balagira. Kitegerekesa bulungi ndowooza ensonga evuddeyo. So gavumenti eyingiddemu lwa nsonga eyina fiya singa Kingisa alya nga si waabwe n'akeera n'alagira abayimbi tibannanga omusajja ono ayigiriza nnyo bannayuganda mujje mwekalakasa jjukira ensi nnyingi nnyo ng'abayimbi
babadde mu nkyukakyuka ba mu revolution zeze singa South Africa abayimbi bakola kinene nnyo n'ono mu Uganda omuyimbi omu addidde bajjeno bonna abayita abakabi ba mbuto zikomeeri abafuukidde kayinja mu ngatto ndowooza nkinyonyedde bulungi Dr. Essebo so ku kino kinyonyedde ne at on top of that abayimbi abamu essaawa zino bali mu kaduukulu nga ono small eye big eye anti big eye omanye ennaku ezo yalina problem n'ab'NRM ab'NRM baagaana omuwa ssente fe ate twamukuba obucupa kati big eye bwe kyatuusa ku bayimbi n'abanga awagira ekituufu awagira King Saha era wazze baneekamba bule atandabula mmwe bantu mmwe ab'NRM bamumanyi nti w'NRM naye kubanga awagira King Saha opposition bamukutte big eye we twogere ali ku poliisi era asobola osulayo kati big eye tebakutte big eye omu bakwatiddeko n'abayimbi abalaba upcoming ne big eye kikwewunyisa nti wadde w'NRM kasita actually kino kankidde namu abantu mmwe abamu ba blog abakuba abantu b'NRM abamu Museveni n'oba w'NRM nga tokkanya na bintu bye biringa kidomola oba bidoli akwata kati big eye w'NRM leero yandisula munda lwakuwagira opposition big eye era bamukutte tetegereka bulungi sebo essebo kale kakati fe tuyigamu kifa abawagira King Saha nga tuli ba opposition muyigemu kimunze kye nagambye era nakigaye geno sale nkiddamu ne kakati bwe babba akaluka King Saha tugenda kukola wuma tu tugenda kukola ekibiina ky'abayimbi abategereka bakuŋŋaane ewantu balonde obukulembeze baabwe nabo basigazeewo ekibiina ky'abayimbi wuma ekyenaremu kiringa baŋŋamba yuna ti yuna yakutukamu yuna nali wano nalaba ssente eziri nnyo okuva e Uganda nga zigenda mu Amerika nga okulonda kw'abakulembeze Banayuganda mu Amerika wekuli mpulira nti yuna yakutukamu kati gavumenti ya Museveni bweba yagala tukutulemu n'ebibiina ebitwala abayimbi tugenda bikutulamu kyekyo sebo okay nga natera okutuuka mu ntebe mwotudde ebintu bibindabinda mu ggwanga naye tetujja bategeezeko abatuze nti olunaku olw'enkya tugenda kubaawo nnyo olunaku lw'enkya tugenda kubaawo ndi mulwadde naye ngenda nsuuka funye kuba nkubiddeko ku masimu lwakubanga sinakufunayo bangulya bannaye ku mata sinafunayo bangulya ku gundi naye ngenze ngeininga kubanga lwalinawo wenjogera nva ku show ku TV nakedde ku radio nva ku TV ate kati ndi wano live essaawa zino zennyini osana osindika ekibu tujja kuba tukuwa ennamba ngenda kusoma neyange eno ng'olina ekibuuzo kyagala okubuuza osobola okukisindika wano ku 07049439 0701 494039 tuli live right now okay era n'enkya tugenda kubeerawo ku saa 11 obutasuka 11 kitundu okay mu kaseera kano nga naatera okwegattako ekituufu kiri nti mbumbumbu walumisa gwe bakubye emiggo wamuliddeko wegenda otandikira Echweru Minister of Disaster yali Minister of Disaster Management at the same time kino nkyogera proudly Minister of Disaster Management bayita Musa Echweru. He was my student. I used to teach him at Bugema University. Yasoma bukuru? Yep. Okay. Musomeseza kudinga soma disaster management. Nga ikosi jasoma. He has been my student at Bugema University. So I know him. So bana watugaba we've been teaching ministers. Anti bagamba mbu omuntu awagira nupu abate yasoma abawuliganye. Chokate boat tuko basaba empapulo zijjayo ezaabwe. Bocha University. Bocha's University. We talk about date of birth. Bishop Yafayamba. Bishop Botuko babuza tubulire. Osoma obiwo. Bona bafa mu genocide. All right, tusa kaongezi kalero mbalamusiza ko nyo muje baleko jonna je mutusa kengalo twebaza omukama obulamu bwatu wadde sifa abasinga sifa abasembayo boto mukasira kano kuzano okubaweereza. And I love you very very much all of you all over the globe. Thank you so much for loving us. We really respect you. We really respect you and recognize your effort all the time. Nga tunagenda ku mukulembeze gobayita His Excellency Bobo and the Gladiator. Ali mu Germany. Asaze kugamba okutabaala ensi ye kugamba mega kwebwa munno ate nga tushati munsi yona it's only German
emanyi kibayita human rights ekyo kimanyi eri mukubebuuzako tukikole tutya kakati in the process of relaxation obadde mu office mu interviews zanjawulo you have to get your own time and relax Nyabamba, some of the bloggers bagamba nti Bobi Wine yavudde mu struggle n'otunuulira abantu kiko ekyo kakati kakoboza kubwa yasinkanyeko Bobi Wine brief us, highlight us. What does it mean at this particular moment? So kecha Bobi Wine echa minister gwa kubyo linso kensireke. Echa Bobi Wine chocha. Tuchoke tuolawole tude ku minister. Okay. Echweru bamukubyo oluyi. Anti kati nsokecha minister sabotata nsokecha Bobi Wine. Ama mutesa mutya mutusokecha ani. Ama bantu programs teziba zaffe. Zaba batuliriza. Funayo muyeko mu bwati. Anatugamba soka na kino. Nze kamufune. Funako omu. Basoro kurwawo sabota. Atwasa wamatusoke nani? Sebo nedda tuino kwera updated. Tusoke nani? Sebo nedda bantu ali mu 10+ temuli muno masolo kutudda muze bibi. Kakati nechinchenya kugamba doctor. Ekisooka kansoka ku kya Bobi Wine. Bobi Wine yajja mu struggle naye obuntu his humanity teyavaawo. Okay. Bobi Wine yagenda okujja mu struggle abantu abamu kyebeerabira era newuunya kati actually when alabye blog omu ayogera wa Nuupu nagenda okugamba ono gayika muve nako. Let me leave this stupid guy. Tovuma. Anti labayo Bobi Wine yagenda okujja mu struggle ng'alina mukyala we. Nga mugagga nga atambula amawanga nga miliyoniya. Tosobola gamba Bobi Wine kubanga ekibaddewo ba blogger abamu era waliwo ne kyetugenda okwogerako era kiri ku ba blogger ba Nuupu abamu besorting. Bobi Wine waba ali mu Europe n'afunayo akadde ng'ali mu nyumba gye walabye mansion namba na eri ku mazzi mwabanekamba mwabana mwemba mwogera ebintu mwogera ate nga mpola ennyumba eziri ku mazzi ze nalike e Denmark nga waliwo omukwano gwange omanyi ennyumba ng'eri ku mazzi ennyumba abo abantu abasula ku mazzi baba ne ssente ng'ennyumba eri ku mazzi bweti afunyewo time ne mukyala we olw'obumu okimanyi nti nagamba abantu Bobi Wine okwetala bwe kuti nze simanyi yerabira n'akaboozi yamalako emyezi egi nga addeno kati afunyeko time ali ne mukyala we mumuleke naye n'olaba omuntu nga zena ali bloga otegedde doctor ali mu kugamba mwe Bobi Wine yagivuddeko kubanga oyo Isima yalwala sukali n'omunnyo Isima wakyogera oyo ye nange newuunya namugamba musajja goli wa Kisirani kati oyo waayogera kale kubanga yoyo oyo obusiru bwe bumukulembera naye kinewuunya biza omuddamu ne bimulwaza anti kati omuntu agamba oli musiru tekiba kivumu wekole are you stupid? No, I'm not stupid. You prove it. Kwatosola gamba ti Bobi Wine afunyewo akadde ne mukyala we baliko ebweru bali ku TikTok beyagaddemu oli n'agamba bana Bobi Wine struggle agivuddemu kati ali mu kuwuga kati bannange kambabuulire Bobi Wine nno kale ne kati atuvuga mu 7 ye yazaalirako ng'ali n'eruweero mu 7 atuvuga bw'eri eruweero ye yazaala n'okuzaala mu struggle ye mu masasi ge kati ate nga ye ate mu 70 alina social life ne Bobi Wine yali star ate na bino tebyaliwo katodiddo bannanga mwandibadde mwayagalana nnyo America bayagala nnyo Barack Obama lwansonga addirawo president wa America n'amufuula easy tiasobola otambula ne mukyala we nga beegoba asobola okudduka ne bawala asobola kweganga baali tebabisuubira kati Bobi Wine bw'aba aleese formula empya ye ng'asobola okuddawo ne mukyala we n'akulaga nze waliwo akantu kenalabye Bobi Wine yavudde mu nnyumba nga ajja atambula n'ajjako enkofira n'ajjako essaati kakati n'akwata empalo kyene banaye kati n'agwa mu mazzi kubanga Bobi Wine
aina beach namba siba kumazi naye wewunya abantu oli natula nakola live natandika Bobi Wine struggle yagivaako kati awo gwe tujjeko obusiru bwo bosiri wala tegendo sirwalira abewa kale ko giveeko otegedde omusajja gwoli mukwogerako agenzo okujja okwesimba kwa president ng'alina beach namba tabadde munaku nga Museveni yajjaye munaku otegedde ne Bobi Wine azze ng'avuga agenzo okujja okwesimbawo ng'avuga one of the best cars Escalade mu nsi yonna zivugibwa ba stars kakati goyimiridde otandise okugamba ti Bobi Wine stoka agivuddeko kati bw'aba agivuddeko ake gwagiriko ekyo kyemagenda okudamu okubuuza kale Bobi Wine swaga agivuddeko sebo gwagiriko gwe tukulaba gwagiriko bambi kale gwagiriko gifuge nnyo kye nagamba nalaba Frank Shimba ng'ali wati ku TV kwanikati konna kwakanuliro amaaso ganaatera okuvaamu ali mukwogera ku Bobi Wine mukati ne Kaye omusajja gwayogerako ali mu UN ali ne Kaye agamba abeera mu struggle bawasa kati Museveni yazaala ng'ali Luweero ye yazaala Museveni alina mukyala we n'abaana be nga batutte Sweden Bobi Wine ababe bali wano n'omu yagaana omukyusa okumujja ku smack n'agaana omukyusa nze kye nali ngamba nti amukyuse yagaana n'amugamba ajja kusomerawo. He must prove that he's a Ugandan. Mutuwa wano alina okusupportinga economy yawo. Kati twali tuli awo ng'edi master yali amusibako ebisiyaga ebifaananyi bye tebize ng'ali bwereere n'omusajja twali tumusonyiye. saakugamba wano era teyanyega namugamba oba oyagagenda opaabire ebifaananyi ebyajja byali yeegaana naye kugamba tewali kifaananyi kye bagatta nga kirina shadow. Oyo omusajja oyo Bulaza yali ne musajja munne nga bamukutte era Kayihura ye yabuzaawo omusango ogwo. Kayihura akyali mulamu atwale mu kooti yabuzaabuza omusango ogwo. Kale Kayihura former general gabagamba yasinga mu Africa ata akala asinge ali eri bamusiba chaka yali asinga bulimba nga enanga naye otegedde ndesebo Bobi Wine adidde omwana we ng'omwana we basobola n'omuwa obutwa ku smack n'amuleka mu Uganda ng'alina obusobozi bwonna obutwala mu America n'amuleka awo kubanga abaana b'Abaganda Bobi Wine abasinga basomera mu America naye ye ababe n'abakola ki n'abaleka wano naye nalaba Frank Shimba alina ng'akanudde amaaso gonna ng'alinga asiba ku mulondo hali awo Bobi Wine abali mu struggle bawasa batya Museveni ba mu kyowasa ye Museveni yazaala ng'ali mu struggle ye Luweero kyoga ye takuba mmesaawo yakuba emmese twaze n'okulaba abawala abafumbirwa kati nga tubadde tumanyi Natasha tumanyi Patience tumanyani Natasha gwenjagala ennyo omu Patience mwagala nnyo Musumba actually nze we namwagala ze wabugembe ne mutunulya nga asaba ne mulaba mu crusade Luweero ne mulaba wa ne Diana ina kati twali tukyali kwabo natukubako emboko y'omu ate omwana omugezi kikugamba kati oli yakubanga emmese kati Museveni alwana atya Luweero ne Ekke ng'ali mu kuba mmese nenolaba omuntu gw'olabanga ategeera Frank Shimba kali mugamba owasotya ng'oli mu struggle stupid and kyokolaba tolina na certificate ya mugigi ne certificate ya senior 4 P7 tugirina reasoning capacity akoma kukubba Museveni akwambala butayi bwa red wayo kutokuba nnyo otegedde kyemugamba kati buli blogger yenna atunula n'agamba nti Bobi Wine yava mu struggle mbukubanga kati ali jama ne mukyala we ali mu kuwuga avudde mu struggle stupid. Does it mean kamboze kugwe okay oba abanchi formulating and this guys they on serious note bantu me munonya byokola oba temusaba kwogera anti nedda abantu abamu gwe doctor abantu abamu kati kankubulire waliwo abantu boolabanga bali mu opposition naye nga bakolera regime Museveni kyayagala ayagala Bobi Wine amujjeko social life ye najje yayina kyobola ne bichi yali agiggadde okay kwegamba obeerawo ng'akutomentinga
enchemwe mujje waliwo details empya ezakajja ku kibalama enkya saa 10 tujja kuba wano kwasagala kola gundi nnyo mpanvu enkya details olabe lwaki Museveni ali mu buli sector agenda ajawula buli sector gyasubiramu amaanyi agenda ajabuluzaamu okugeza ng'eyeddiini naye ajawuzaamu ngenda njagala mujje wano enkya mulabe waliwo eddiini ennene nnyo ey'akabi Museveni ajabuluzaamu bw'ati kambuze Museveni yani yo abamu bamuyita deputy president wa Uganda kwa waliwo president mwali wakati awo kati president mwennyini singa Katonda yali mukazi Museveni yamukwanadda kubaka amwagala nnyo ye tamukuteeka ku kabenje tamuteeka kakisi munange kankubule doctor sacha Katonda doctor God bless you Museveni doctor sinate ngambe ki doctor kankubule ekintu munange Katonda ayina engeri gyakola ebintu ababi abawa time yo to think okulanga basobola okudda eri Katonda abawi abawa time basobola okukola naye nze kankubule doctor abantu mwenna abali wadde olina obuyinza byonna osobola obikola but time can come. Let me give you an example. 5 decades emyaka 5 emyaka 5 abazungu batta Patrick Lumumba yali wakabi nnyo ye Bobi Wine we Congo ng'alwanira abakongo ne bamutta ne wayise emyaka 5 bali baddira erinnya lya Patrick Lumumba nga baliteeka mu Belgium ne balitereka Belgium kitutte emyaka 5 kingi wa Belgium yazze Congo ne yeetonda ne bakomyawo n'erinnya lya Lumumba ne bakola omukolo ogumuziika naye ate abakolagana n'omuzungu okutta Patrick Lumumba Bobi Wine wa Congo osegedde Bobi Wine wa Congo osegedde Patrick Lumumba eyakolagana n'abazungu okutta Patrick Lumumba gwe bayita Mobutu Sese Seko yomula bamuziika ayimiridde Gabon if I'm not mistaken ng'ayimiridde reason under circumstances and reasons over which a man allegedly slapped Minister Musa Ekweru, the state minister for works during mass at St. Michael Catholic Church in Were sub-county on Sunday. Katirabayo sijja kusoma bino bya luzungu bimalayo ne story eri wano tono nnyo story eri wano police eri mukunoonyereza omuvubuka kosi bamukutte eyakubye minister Musa Ekweru Echweru oluyi nga bali mu kanisa kati kankubulire gwana lwesomera naye kankubulire story what happened. Minister babadde waabwe mwamuli ati nga minister oyo agenze mu church ya Protestant church bwe yagenze baba basaba mise netera okugwa service egenda maaso waliwo bishop waita abasembera omwami ono omuvubuka gwe batatuukiriza mannya najja okusembera nafukamira maaso ga bishop ne bamuwa akagaati n'amaliriza bwe bamukwata agende ne mwoyo yamaze funa omwoyo akagaati bonna kubanga woosembera oba otukuziddwa oba olidde bakiyita Yesu yagamba nti bwe muli omugaati guno muba mulidde my body and my blood. Kati omusajja yazze mu kanisa n'asooka alya Yesu n'omusaayi gwa Yesu gonna kweka najjula amaanyi n'atukuzibwa n'omwoyo nga tena kyatya talina kwa buli kyemukwatako alaba you're nothing. The man was full of Holy Spirit. N'akyuka n'agenda wali minister ono Musa minister wa state minister for transport yaddira Katumba wamala ministry n'akyuka n'agenda we yabadde n'amukuba oluyi kiddamu n'amukuba oluyi abatamanyi minister ono Musa Echweru manyanga yali muyeekera Mwaro Boys
Echweru student wo bakubye oluyi yali muyekera Mwegendereze was my student. Yali muyekera to get my university repeated because I taught him. Yali muyekera Mwaro Boys. Era alwanirira nnyo abantu be Soroti nga bali Mwaro Boys. Aro Boys yasumbwa nnyo President Museveni. Naye munanga ye ne bamufuna ndoza ne bamutemera n'aleka Aro Boys ye nadda mu government. Ndoza yadda mu government Museveni nambuuza baliddawa. Whatever happened, Aro Boys ne bagisaanyaawo. Ono minister kwa bakubyo nati omuyekera yaddukayo. Commander we yadduka. Ndoza n'agamba government bano besi ziri wano ne wano ne bakola ki? Ne balumba. Whatever mbu. Kati now minister ono omwana we yamaze okulya akagaati. Yaze namuba omuyisadida. According to monitor, abakumi be babadde bweru n'abantu ababadde bweru olwiru avuze nnyo ndoza ne minister n'akaaba abantu ne badduka babadde obweru yabuzeeko kola kamaka akarukwago yakakoze no singawo yamupyoliko lwoluyisi lwa Kiganda kwa abasajja abeeramu amuli ati engalo zaabwe zonna ziriba zijjudde amabavu baba yamukubye oluyi oba yakubye ku ttama oba yakubyeyo ekyewuunyisa yamukubye oluyi nga tamugambye nti nkuba oba wakwanye mukyala wa oba ki ate omusajja n'atadduka n'addeera wali n'atuula amaanyi g'akagaati gagakyali omwamutukuvu ng'akyamukutte n'ekyo kitegeeza ki essaawa zino amazima ekisooka sobola okuvumirira ekyabaddeho okuba nga ndi mu Uganda munange siri wabweru wa Uganda sabula gwe nga okusanze ku kkubo nja kuvumirira ekyo ekikolwa anti tukikola naye minisita nga walabye n'oluyiba banange nga walabye n'oluyi minisita emyaka gyegyo gyonna yali omuyekera nga tebamukuba mpi kati minisita nowone emiggo nowonya Aro Boys nowone essasi naye oluyi nokuba enduulu abantu bajja nga badduka kyokka ekyewuunyisa mu moneta mwennyini minisita avuddeyo n'agamba bambuuziza kati omusajja naga nedda tufunye information nti omusajja oyo alina mental illness ku minisita mu bantu bo omusajja alina mental illness kyebanenga teyasobola bwati nategeka agati kaka nakagati ndina meto oli mulalu omulalu yazze n'afukamira teyasimbye kankuwa akagatize bishop n'afuna akagati n'akateekayo n'alinda omusaayi gwa Yesu n'amugamba amaanyi g'Akatonda n'omukisa gagende naawe tambula mirembe era gamutuseeko amaanyi paka minisita nga walabye minisita bakubye minisita oluyina pendu bigamba bino se byaffe kambajukize minisita gamba mwerabi tumujukize olwaleero omugambo ayinza otakalabye kakati naye minisita yavuddeyo kati abamoneta banoonyeza nnyo oba waliwo ebbaluwa za eddwaliro neraga nti omusajja mulalu zibabuze naye minisita gaali amawulire gonna gaagano njagala geetegeze bulungi gwe njogera kutwogerako uno omulabye oyo ye minisita Echweru yoyo gwe basabudde oluyi naye nga walabye ennaku ku myaka gyo kati dokita kitegeeza ki oyaga nti ekiddemu ngenda kiddiramu abantu kibaddiremu Bobi Wine yali ku BBS n'abagamba n'asooka agamba Kaddu Mukasa kino nno kikulu n'abagamba nti neewuunya Kaddu Mukasa nze omwana wa Kintu n'Ennambi okundeeta wano ku TV Lubalutalo kubanga baabagaana okundeeta ate nga mmwe mwandikulembedde okuleeta omwana wammwe ku BBS Kaddu Mukasa yali amaze mmubuuza ti lwaki togamba ku bavubuka abo abo abavuma abantu ku social media koye n'amugamba ekisooka sibalinaako buyinza control ekyokubiri abaana naabo bakyavuma buvumi nasinga balikola ekisingawo kubanga basobola otuuka ku level nga beetamiddwa ng'oyo omuvubuka kati tubadde tulaba bakamiriyoni bakuba bucupa
kati batandise kuba minister MP. Hallelujah. Amina. Tebagenda mu State House kati. Otegera kwe kambabuulire mu bantu mmwe. I don't take this lightly. Yep, you shouldn't. Community etandise okwekyawa nti omuntu akuba omuntu oluyi nga kimanyi bagenda mukwata bagenda musiba naye oluyi terugenda kuvaawo. Kasitade kakoze atya? Nsi ki njerabidde. Nali wano nengeza firimu gye nali noonya bagiyita Braveheart. Yali ya Mel Gibson. Yazanya omusajja bamuyita William Wallace. William Wallace yali mukopi wa Scotland. Scotland yalwana nnyo okwekutula ku Bungereza. Omusajja William Wallace yali musajja mukopi. Naye ng'obwakabaka bwa Scotland bwo bwakkiriziganya ne Bungereza ng'Abangereza ne bajja nga bakwata bukwasi bakita bacha nga bakwata bukwasi aba Scottish ogenda okukola mu nnimiro zaabwe. Ne baleeta n'etteeka mu Scotland. Twalisomeko mu history baliyita batya not prenup. Baliyita anderabide nga mu Scotland bakizuula nga eddiini yali nnyingi nga kizibu omuwala okwebaka n'omulenzi nga tebamuwasizza. Ne baleeta etteeka nga bw'ofuna omuwala ng'omuwasizza first night ekiro kye ekisooka akisula na Mungereza. Nze mba wange mba nakujeda bebe. Njagala abantu munoonya firimu ebagita Braveheart. Ekiro ekisooka omuwala we yafumbirwanga nga mu Scottish. Nga ekiro kye kisooka okulaba omusajja bamuwa Omungereza n'amwebakako nga kye bagenderera ti mu myaka nga 5 abawala abali babeebase ekiro kyabwe jjukira basinga babanga mbere actually babanga mbere babanga bakibaze nti omuwala oyo omwana gw'azaadde asobola okuba wa Mungereza nga baagala kumikisinga aba Scottish abagenda okubeerawo mu mulembe ejijja nga balimu Olungereza otegedde. Kati yali kabaka wa Bungereza bagwayita nga Edward the Longshanks ye yaleeta ekintu ekyo etteeka eryo. Now Bob Wine yagamba kino nkiddamu abaana abo bemulaba ku social media mwesiimye nti kati babavuma muvumi naye singa bakola ekisingako awo dokita bwe baba mu Uganda tutandise okufuna abakuba abantu MP ba minisita. Enkya tugenda funa abantu nga balala. Bob Ben yagamba mojja kiwulira oba oli minisita oba toli minisita. Kati kankubuuze dokita ogamba kikuba na Uganda ababadde bakola ekiro mu Kampala ng'omuvubuka asika chapati ekiro y'omu kwabo naye ate ne simanyi ekitaka n'akera ne Museveni baleeta etteeka bagoba abantu abakola ekiro ku makubo. Kati omuvubuka oyo waba abadde asika chapati agenda kukola atya lwaki takuba luyi bw'ava ku luyi ng'akwata kisi. You see guys are hopeless. Baweddemu essuubi. Njagala kulabula abe NRM n'abali mu government. You are creating Bob Wine yayimba ekintu kye bagamba nti tuli ku time bomb. Bwe muba temuyamba bavubuka generation eddako tebagenda kukoma bba ku bampi. Mwani firimu ya Braveheart ba member of parliament ba Scotland batuuka William Wallace oli yali alwanira abantu ne batandika okunoonya buli muntu atula mu parliament ya Scotland nga gwe bali awo mu Scotland bano bemupya balala beesiriwaza abantu batuusa ku bempi kubanga ojja kugenda mu parliament ng'abantu bakutunuulidde gwajjewo ekisanja nga bakola bamusuubi gwe bawadde miliyoni 4 n'ojjawo ekisanja kya Museveni n'ojjawo term limits. Kati abantu bakulinde mu kyalo gye bava batandise ekweru simanye Musa ekweruza nale bamukubye empi Musa ekweru bamukubye empi. Nze nkusasiddeko nnyo student wange nga walabye njagala okulabula abe NRM generation eno tutudde ku time bomb. Bwe mulabanga babavuma tebagenda kukoma kubavuma. I'm just warning you by the way. Abaana be mubonyabonya abaana abagenze Dubai nga oliemu Minister of Foreign Affairs you can't help them nga babatanga ebala balwakwa waleya muhozi kwega you don't want to know kubanga waleya muhozi nga Banayuganda bali mukubatta bali mukwetta Dubai nga ko Minister of Foreign Affairs tosobola kuleetawo
guidelines bino ebiina lwakubanga by'abantu b'NRM ebitwala abantu e Bulaaya nga you don't care. Banayuganda tutudde ku time bomb. Abo abaana ba generation eno temubayita bali basse Mwegendereze abaliwo bagenda kutandika bakola ebintu nze mbalabulanga mmwe temugamba nti saabagamba babagamba bagenda kutandika okukola ebintu kati aha minisita avudde n'agamba nti omuntu alina mental problem gwe dokita nze kinewunyisa oddalo lyatandikidde ku minisita abalaba abaddewo yabadde batudde nabo wano bonna babaddewo lwaki yakubye minisita Echweru yekka. The question is why Echweru? Njagala okumaliriza programu yange eno nga mbagamba NRM ne gavumenti ya Museveni mbasaba mweddemu abo abaana bemulaba bembonyabonya mugobye abantu ababadde bakolera mu butale mugobye ababadde bakolera ku nguudo ekiro mu Los Angeles nyina mukwano gwange mukyala Kawere yampadde ka video nga mu Los Angeles wokka abantu bao abatembeyi gye bali abatunda neki glasses cheki galubindi mu Los Angeles nakwata bwati ku street nakwata bwati nga abatembeyi ko mu America nekati mwe mugobye abantu nze mbalabula nganze ebyange kambikomyawo enkya ssaawa 11 tugenda kubeera wano nga tukola ekigenda mu maaso. Okay. Kale nange nkutadde ebiringa bitutegedde ndaba bikutusebyo kanga tutegedde oba yekoze timing naye kale tugenda kutambulirawo. But all the same mwenna abadde ku program ya Kongezi kalero mwebale nnyo mwebalire ddala. We appreciate for your time. Data gomwetekamu ne musigala nga mutugoberera buli lunaku kumacha ekiro n'akawungezi. Kaye abantu tubebaza nnyo ku mantini batubeddeko mu angezi enjawulo. Waliwo omukwano gwange bamuyita Blessing Nava tubadde awo nasindika emitwalo 9 naye nga kigenze wajjajja eri omukyala gembaddeko naye ayina byanoonya tukwebaza nnyo emitwalo 9 agufunye. Waliwo Auntie Debbie oli omujjukira ow'ebitaala omujjukira oyo tukera ku bantu abasindikidde ssente buziddoomu goli kusimwa chaka kuziliao kuzange nedda ngambye tiyogera nnyo ku bantu abagambye abakuwadde ku ssente za wisdom njagala okulya kwabo tewali wadde no ojja kwogera nnyo ssente abantu bagaye balina wisdom bamuwadde ssente nwanye n'obulwadde bwange lwakubanga abantu naye bandaba oba babakanga bukanze obutasindikira wisdom ka ssente naye no problem bannange sinnafa wendi no problem. Okay. Era mwewale obutafa wewale kwekumira kumpewo. Kaye nekirala twebaza abalwazi investment abatambudde kwa munaffe twebazaako omukyalo wa Kajani webale nnyo ne mukwano gwange Kabogoza ze kyamwebaza sime bato nabagamba mukubira Haji Kabogoza simu ababulire embeera gyayitamu wadde mukwano gwe fagamba tetumutumirako omuyita Lilian Tamale okuva e Denmark mukwano gwavu oyo bebe bannange yagamba fite tumulabawo tetumukwira masimu tetumubuuzaako ne tumugamba nedda tujja kubuuzaako ekiseera nga kituuse. Mwena abeetaaga okulangamu naffe kindly you can call us, you can call Kaye Wisdom on his line, you can at the same time call me Heba Rogers flashlight enamba your flashlight official line ebeera 772915165 enamba yaffe yo eri official woyagalira wonna you can use it in all versions obabichi use that for us to keep moving us with you. Atubako ne mukwano gwaffe Jeff owe Sweden UK no California Ebiao Martin n'abasigadde mwena. We have a lot of friends all over the world. Momo Amule Sarah nawana wali mu Africa no mu Uganda mwena mwebale nnyo ne mukwano gwange abeera no ku Gladiator walo pub bagita Gladiator lyao enankuwadde emasanafu eri masanafu nawe tukutumiddeko nnyo mwebale nnyo okutambuza abantu baffe. Akasembayo onamwita Kaye, thank you for updating the nation. People like Gashumba, Ichuli, etc.
are confusers. Let's not spend time talking about them. Onwamwita alimo Hoima Ministries Africa. Thank you Kaye for the show. Big up Katondo wekisa netendo akutukumire. Kaina katalekeka? Mbasibudde ncha saa 11 tugenda kubeerawo muzimanyire nti saa 11 tubeerawo wano ne tuba nga tuba updatinga eba bigudde mu ggwanga. Encha twagadde kulwawo nnyo tandikira ku kibalama ngende ku bintu ebirala tubaleetere ku bukodyo bino nno tubibagamba dine ggwanga sirya ffe ekitwalira obudde okujja wano okwogera not to pass time naye kamba bule bano abasajja kye basooka okukola ensi za dictator kulaba nga balina information omugwe babakweka kati ekituleeta wano obeere ng'oli up to date era kyansanyusa nnyo we nagenda mu Europe ng'abantu abamu batufuula TV zaabwe oli agamba njagala kulaba Kaye kyagenda kwogera ku kino kyobula nze babloga abamu abatategera bintu bimu mbeewuunya bagala you keep quiet oba nyumya ebirala nze ndi political and social analyst bwe mbeera wano njogera politics bwe mbeera ku channel endala nsobola okwogera era mwandaba nga ndina emusiruki mu Netherland byali bya social awo nga njogera bya social life bisegera ebyabayimbi mbyogerako so njagala obebaza mwenna abanfudde nti olaba Kaye wisdom ne weekumira mu kumanya just laba Kaye wisdom weekumira mu kumanya Dr. Gendo Jeko nze njagaliza olugendo olulungi His Excellency Bob Wine nga komawo twagala otambule bulungi n'abannaffe bakute abali mu makomera tubagaliza okuwona ate muveeyo namwe juzwe mwebale nnyo abasindise engoye zetugenda okutwala abantu bekamuli webale nnyo twebaliza ddala omukama wekisa netendo abatukumire mubeere bulungi paka naddamu okusinkagana omukama akyali wamu nammwe tebankuba oluyinga ekyeru muzikirize ekintu kino nze nkite nkiveemu kuba muganda wange ekyeru bye bamukoze nze saabitegedde so n'olw'ensonga eyo Katonda abeere wamu nammwe mweraba mubeere bulungi good evening.